Twandibadde tutya singa Kristo teyajja. Twandibadde waffe, Kristo yeebazibwe. Twandifudde bubi, twandibuze ffenna, Kristo yatulokola. Twandibadde tutya singa Kristo teyajja. Twandibadde waffe, Kristo yeebazibwe. Bw'atyo Katonda bwe yayagala ensi n'awaayo omwana we Yesu Kristo, buli amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Guno gwe musango, kubanga omusana guzze mu nsi, abantu ne bayagala ekizikiza okusinga omusana. Abooluganda abampuliriza, mu nzikiza eno ekutte, mu bulamu bwaffe buno obw'ensi, Katonda yalaba nga enzikiza ekutte era nga tewali kitangaala, n'ayagala n'alowooza nga ye Katonda nti nnaakola ntya wabula kandeete ekitangaala mu nsi. Abantu bwe banakkiriza ekitangaala oba omusana ogwo, banaabeera n'obulamu obutaggwaawo. Kristo yajja mu nsi zibe n'obulamu ate zibe nabwo mu bujjuvu. Waliwo abantu bangi nnyo beebuuza mu nsi muno, naye Kristo yaliyo? Ye. Anseri ye yaliyo. Naye Kristo yafa? Ye yafa. Naye Kristo yazuukira? Ye yazuukira. Y'ensonga lwaki ensi yonna Abakristaayo babakkiriza mu Bukristaayo tuli obuwumbi n'obuwumbi. Lw'ekyo ekigambo ekyajjira mu malayika Gabudyeri ng'agamba nti omwana gw'olizaala alibeera kabaka ow'ensi zonna, aliyitibwa wa kitalo, oyo alifuga ensi zonna. Akiwakanye, naye ago ge mazima. Kale nno oyo yenna akkiriza nti Kristo si mwana wa Katonda aba alina bye yeenoonyeza. Omanyi ne Kristo abantu abamu bamufuula oba bizinensi, bwe batamwogerako tebafuna ssente. Bakama baabwe tebalowooza nti bakola. Kale nno Kristo waffenna, oba oli wa nzikiriza ya Kiyudaaya, oba oli nzikiriza wa Kikristaayo, oba nzikiriza ya Kisiraamu, Kristo waffenna okuleka abasamize abakkiririza mu mizimu n'emisambwa. Kale nno Kristo waali era mulamu era akyakola emirimu gye. Yajja tube n'obulamu ate tube nabwo mu bujjuvu. Tusemberedde Krisimansi, abantu abasinga tebategeera Krisimansi kye ki. Krisimansi erimu ebigambo bibiri, Christ ne Mass. Mass kye kitambiro eky'emmisa olw'okuzaalibwa kwa Kristo Yesu. Waliwo baganda baffe abooluganda Abadiventi abagamba nti bo tebakuza Krisimansi kubanga tebamanyi ddi Kristo lwe yazaalibwa era ne Kristo ne Krisimansi teriimu mu Bayibuli, era yo baagala bagikkirize Bayibuli nga bw'eri. Naye ne beerabira nti ekigambo kyagamba nga Kristo yennyini awa abayigirizwa be obuyinza nti buli kimu kye mulisimba mu nsi ne mu ggulu kirisimbibwa, buli kimu kye mulisimbula mu nsi ne mu ggulu kirisimbulwa. N'olwekyo Krisimansi bamanyi ebyawandiikibwa n'ebyafaayo ku lunaku olwo olwa 25 mubimanyi bulungi nnyo, sijja biddamu kubazza mbyogera. Naye olw'okuba ekigambo kiri nti yajja Yokaana 10:10 ndowooza nti yajja zibe n'obulamu ate nazo zibe nabwo mu bujjuvu, y'ensonga lwaki Krisimansi yajjawo ebikujjuko bya Sitaani ne tujjukira okuzaalibwa kwa Yesu. Ge makulu Christ under the Mass, ekitambiro ky'emmisa olw'okujjukira okuzaalibwa kwa Yesu. So tekirimu Sitaani abantu abakoza Krisimansi, naye kirimu Sitaani mungi gwakuza Krisimansi ng'olowooza kunywa.
mwenge, kutamiira, kukola bwenzi, kugenda mu biduula nabivuga nabikujjuko ebya setaani. Nedda, Christmas etegeeza kwefumiitiriza ku kiki ekyaleeta Kristo mu nsi. Kiki ekyaleeta Yesu mu nsi nti bwe kulokola omwana w'omuntu ave mu kwonoona. That's why nkugambye tebyali bikolebwa ku lunaku luno oba festive season zino ezaabeerawo ku December zaavaawo mu nkola ey'Ekirooma kuba bye byalinga ebikujjuko bya sitaani ku lunaku luno. Olw'okuba Kristo yajja alokole omwana w'omuntu, ebikolwa bya sitaani ne bivaawo, okuzaalibwa kwa Yesu ne kujja mu nsi kyekitangaala kye mbagamba. So tekiriimu sitaani okukuza Christmas oba Christ's Mass. Gwe munnange andaba era mpuliriza, sirabise leero kubanga waliwo ekizikiza ekyajja mu nsi n'ekitangaala ne kirabika akiyita mu Kristo Yesu. Kubanga Yesu gwe musana gw'ensi ogwakira bonna abali mu nzikiza balabe emirembe Katonda gye yaleeta mu nsi. Kabaka ow'emirembe Emmanuel. Gwe kibuga kya Bethlehem tukutunuulire ng'osiriikiridde ennyo mu maaso g'eggulu. Kristo era ye kabaka tukusinza nnyo. Oweebwe ekitiibwa eyaleeta essanyu. Bw'oba oyagala essanyu lyonna ng'okyali mu nsi ne mu ggulu liri mu Kristo Yesu. Bannange buli lwe njogera ku Kristo Yesu mpulira amaziga ag'essanyu nga gakulukuta ku mutima gwange ne ngamba singa sakkiriza Yesu, singa ndi ludda wa? Singa ndi ku ki? Mukama yeebazibwe. Tekiri mu sitaani mu kukuza olunaku lwa Christmas. Okuki naye kiri mu sitaani eri ababakuza olunaku lwa Christmas nga balowooza lwa bikujjuko na kunywa mwenge na kutamiira. N'embaga ez'okutamiira zonna tuzireke. Kristo atugamba embaga zonna ez'okutamiira tuzireke. Sembayo nga mbayimbira akayimba kano abooluganda. Ekiro kiyise obudde bukedde twambule ebikolwa eby'ekizikiza. Wulira akaddako. Twambale amazima ng'ekyokulwanyisa tutambule nga tuwoomye nga tujjudde essanyu. Tutambule nga tuwoomye nga tujjudde essanyu. Embaga ez'okutamiira zonna tuzireke, tukkirize Katonda, tukkirize Mukama waffe Yesu abeere mu bulamu bwaffe nga tewali kwemulugunya kwonna. Mukama abanjagalire.